tunatambula omwaka 2023 ate gutuberere mulungi tusobole okugufunamu ebibala ebingi ennyo nyini ddala. Mmanyi tensonga nnyingi ezitambula mu nsi yonna olunaku olwokuna wagenda kubawo enteekateeka y'okuziika Papa Benedict ate era ne ku lunaku olwokutaano enteekateeka z'okuziika Pere ate era mu ngeri y'emu ne mukadde waffe Brother Anatoli na yente katakana zotu japo tuzifuna ezogenda maaso n'omukungubagira yavudde mu bulamu bw'ensi eno. Naye ng'era mu ggwanga lyattu Uganda ensonga zikyatambula. Bannayuganda bakyalina bingi bye batawanya, bakyalina bingi bye batunuulidde era bingi bye bali ku mitwe. Wabaddewo story y'ensonga y'ebyenjigiriza nga abananyini masomero aga private bagamba nti leka twetekerewo enteekateeka yaffe ku nsonga ey'ebisale oba oliawo gavumenti badde agala kuteekawo okusalira naye nga bagamba nti tujja kusobola kugenda kusalira lyammwe twagala okusitula omutindo naye nga naga government manji akatasobola kutambulira ku mbeera eyo yemu. Ebyo byonna tujja kuba tubikuwa si leero naye mu nteekateeka zaffe zijja mu programs endala. Olunaku olwaleero atutunulidde eby'obufuzi nga bwe bitambudde mu mwaka gwa 2022 ate era ne gye tugenda mu 2023. Olunaku olwaleero tusobola kwetaba NRM nenja kufuna akadde ate ndeete n'abeebiina ebirala nabo batubuulire engeri gye balabyemu enteekateeka eno. Nina mukadde wange Franka Serubiri ono kola mukwanaganya wa bavubuka mu NRM era wa NRM kola mu office eri enkulu eya chairman w'ekibiina ate nyina ne mukulu eri wasajja musajja muvubi ava bitu mu bizinga eyo siba mukulu ndi mulangira naye nga ate mu nteekateeka wano eya NRM ayakola mu State House nga naye agenda maaso n'okutunulira ensonga. Abantu bano babiri balabye ebintu bye bimu ne mu ngeri ez'enjawulo naye nga twagala tulabe ebyobufuzi bitambudde bitya wabadde ensobi we wataga okutereeza bwe tuba tunatambuza eggwanga okugenda mu maaso. Njagala ntandike n'omulangira eri wasajja asooka atubuuzeeko. Abantu ba Katonda abatulabe eyo era n'abatuwuliriza mbalamusizaako nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Sooka neebaza Katonda Ebenezeri n'okutuusa leero Mukama akyatubedde. Baganda bange mmwe bwe tubanga tuli balamu abatulaba n'abatuwuliriza. Neebaza nnyo Ssaabasajja Kabaka mukulu wange omulangira Ronald Muwenda Mutebi bwe yatukoze obulungi obutagambika nga tuyingira omwaka. Ate n'administration ya Kabaka ekulemberwa Katikkiro nammwe aba BBS mbaagaliza omwaka omujja ogw'essanyu. Neebaza President Museveni ne betuwangala nabo gye tuweerereza mu gavumenti ate mutukoze bulungi nga bwe tugenda byogerako tuli beeteefuteefu tulwana olutalo olulungi okutuuka ewawakanirwa era tusuubira obbatuusa ku ddaala eriddako. Ate katono nnyo siza butayogera ku bakadde baffe abatulyowo emyoyo. Nasabidde ku St. Apollo Church of Uganda omusumba Nathan Mulondo ye yansumbye nga tuyingira omwaka era ntegeeza abatulaba n'abatuwuliriza nti olwaleero mukuuma ddamula Kalooli Peter Mayiga Katikkiro wa Buganda ali Ntebe tuli mu kugulawo omwoleso tukuza we are celebrating 36 years of Entebbe Archdeaconry obusaba dinkoni bw'Entebbe bukuze okumala emyaka eja 30 n'okuweta. Twatandika ebikujjuko n'embaga ey'ekikungo twebaza bannaffe aba CAA bwe twamala okugatta abagole ne babavugamu mu nnyonyi okumala essaawa bonna betwagatta omwami n'omukyala kabula kati tuziddemu oyo ye kanoni John Gitakavuma olwaleero Katikkiro wa Buganda ku ssaawa zino 4 ali Ntebe ffenna tugende luva wano n'abalala tudduka kugenda mu kusaba. Tulinawo omulabirizi okuva Nigeria, tulinawo omulabirizi okuva Ghana, tulinawo omulabirizi akulira abakadde mu bendobendo ly'Entebbe bamuyita Bishop Samuel Balagadde Ssekkadde. Mu bulabirizi buno obukulemberwa Reverend Right Bishop Wilberforce kityo Luwalira n'abasumba abalala bonna tugenda kubaayo. Twabadde emitiyana njozayoza ba NRM njozayoza bakozi bannaffe Minister of Lands bwe twabadde nga Oweekitiibwa Judith n'abakoba Nalule atuyingiza omwaka. Wabaddeyo ekikolwa ekyokwebaza olwa Katonda byamuyisizaamu byayisiza mu bantu by'emitiyana byayisiza mu ggwanga lino era nga mmaliriza muto wange father yatusomedde ekigambo nti waliwo abagenge 10 basisinkana Yesu
ne baga tuli balwadde tuwonye mbu n'abawonya naye bwe bagenda bwe bati omu n'atuuka mu kkubo ne yeekebera nga awonye mbu n'afunyamu n'adda n'akola ki neyeebaza Yesu n'amugamba ate gwe okomyewo ate bali bonna bubadde nabo nti tubadde nabo bo tebawonye nti simanyi naye nabo bakoze eki bawonye ate gwe lwaki okomyewo nti nkomyewo okwebaza n'agamba kale gwe genda okole ki owonere ddala abooluganda mwebazenga Mukama mu mbeera zonna ajja kubongera ffe NRM twebaza Katonda kubanga mwatuwa obululu eggwanga tukyali kutte ate tava ku maini Mukama atubeera oloba nabalese standby generator ngya kuchikubuza ko tugenda maso Mukama atubeera tuwo mukisa ne mukulu wange Frank Serubiri sebo muganda wange mugave mukibi abatulaba ku BBS telefayina tetulema kwebaza Ssaabasajja olw'enteekateeka eno yatandikawo ne tubanga tusobola okulabikako eri eggwanga njagala kusooka kwaniriza baganda babe tunabo mu studio muganda wange omulangira n'abatulaba nze Frank Serubiri ndi mukwanaganya wa kibiina ky'NRM naye sikola ku ONC abakolayo bayinza okukitoloma tulina abakozi mu kibiina tulina abawagizi mu kibiina nange nze mwogezi w'NRM tulina ebizinga bya Ssaabasajja ebisesi so tulina abakozi tulina abakulembeze n'abakiwona abawagizi so siriyo muku bakozi ba ku ONC abantu bayinza okujja ne bambuuza ebibuuzo ebyabakozi naye nga mpagira enteekateeka egenda maaso ku ofiisi ya chairman so ndi musanyufu bwe tujja wano okubaganya ebirowoozo eri bannayuganda nga tetuli mu kwagala kuyisaawo kye twagala wabula okulaba ebintu mu ngeri nga bweyimiridde mu ggwanga njagala kusooka naawe omwaka 2022 bw'owuliriza abantu abasinga obungi abali ku njuyi zombi oyinza okufuna amaloboozi ga njawulo waliwo ajja okugamba nti mubadde mujjuddemu okutokyalinga abantu okutulugunya mubadde mujjuddemu obwavu obuyitiridde mubadde mujjuddemu okusiba abantu abatalina musango mubadde mujjuddemu obubbi bw'ensimbi ezaali badde ziyamba abantu gubadde gujjuddemu oba oli awo tagenda mu maaso nga ne bw'otunula kati mu Kampala n'ebitundu ebirala by'enjawulo Kampala ajasno okuba n'enguudo embi omuntu yeebuuza nti ddala gavumenti ya NRM ebyobufuzi byayo ebizannye ng'enkulaakulana gitadde ebbali mu mwaka ogwa 2022 NRM kibiina kya byabufuzi ekikulembera obukulembeze obuli mu gavumenti essaawa zino obukola gavumenti naye nga gavumenti kisukkako ku kibiina ky'ebyobufuzi lwakuba nti ffe kyetwasingako nga NRM twategeka omukulembeze yajja okutusaba okumuwa tiketi y'okuba nga ye presidential candidate n'ayitamu twamuwa obuwagizi ng'ekibiina ne tumuwa omulimu gw'obukulembeze bw'eggwanga gwe yatusaba nga bannayuganda era kyensuubira nti ye nga ye agukola bulungi ffe mu ndaba yaffe wabula kuliko abantu ab'enjawulo mu gavumenti nga bw'olaba nti bwe kye bayita leader of opposition n'oludda oluvuganya bwe lujja mu parliament ne lwegatta ne bana abali ku kibiina ekiri mu buyinza bakola kye bayita gavumenti kakati ebikolebwa byonna bivunaanyizibwa ku ffe nga bannayuganda abakola gavumenti naye si magezi gaffe nga Baserubiri okutegeeza abakulembeze ebyokukola ku lw'emirimu gye baabawa buli alina obuvunaanyizibwa bwe alina omulimu okubutuukiriza wano mu Uganda tulina abantu abakozi abaweereza mu gavumenti ya Uganda naye ng'obuweereza bwabwe bw'obaleeta wano ku TV tubu explaining asobola okumala essaawa nyanga tanaba kugamba buvunaanyizibwa bwa mulimu gwe bwanyonyo kiki yakoze buvunaanyizibwa bwe sigamba nti bonna naye bwe tutunuulira offices za gavumenti mu Uganda wano bw'oleeta omuntu nga okuviirira kuba minisita president balonda mu cabinet ofuna bulungi batono abasobola okumalako obudde nga bannyonnyola obuvunaanyizibwa bw'emirimu gyabwe mu ofiisi mwe batudde ofuna bulungi ekyo kimu bwe tukwata abakulembeze era ku mitendera egy'enjawulo tufuna ebifaanagana bwe bito bw'ogenda mu institutions security n'ogenda mu bitongole by'okwerinda
era ojja kunnyonnyola omuntu nga wano amala ebbanga ate nga batwala obudde bungi mu kugenda okusoma ebintu bino kwabe bamala okukwata entebe waliwo kye bayita retreat ne induction ze bagendamu okufuna obukugu bw'ensonga eyo. So kakati bino byonna ebigenda maaso mu ggwanga si byaffe ng'ekibiina kya NRM. Ffe nga NRM omulimu gwaffe gwakulaba nti abakulembeze batudde mu ntebe zaabwe ku mirimu gye batusaba. Kuba kwobeere mubaka wa parliament oli mukozi wa gavumenti mu obwo buvunaanyizibwa bw'omulimu gwakola ki gwe wasaba okukwasa woofiisi. Naye kakati bwe tulaba bino byonna ebigenda maaso ffe nga ffe tuli mu kwemulugunya ab'e NRM bino bye twabalondera oba bino bye byabatusabisa emirimu ne tugibawa bye tulaba essaawa zino. Waffe nga NRM twandiyagadde okulaba eggwanga Uganda nga likula mu byenfuna ku speed ya yiriyiri. Kitegeeza tulina abakulembeze abali substantive. Twaliyagadde okulaba nti bwe tutuuka ku mbeera katulaba enjala egenda maaso mu ggwanga ekyo kyandibadde tekitubeerako mu Uganda kubanga tulina ettaka eririmibwako emmere emala bannayuganda kusinziira nga bwe tuli mu muwendo bwe twateeka mu buyinza obw'okulabirira ebyobulimi. Ebyo byonna byenjogera birina abakozi baabyo. Omukulembeze bwe yakwata n'agabanyizaako obuyinza bwe onfuna bulungi era kyova olaba ffe tumujja mu ntalo zino twatandika amaaso g'okutunuulira. Olwaleero kati bwe twogera ku agriculture sector omusajja omu yandabudde n'agamba nti abantu baali badde bagezi nnyo ne beenyigira mu kulima emmere emala kubanga abagezigezi bayingiridde agriculture sector. Kiyinza obutaddayo okugula ettooke ntandika odigula emitwalo 10 olw'okuba nti bano baategeera nti twafuna obuzibu mu byobulimi mu byemmere mu ggwanga. Gavumenti neega tugenda kuwa abalimi ab'amaanyi abalimira ku large scale sente onfuna bulungi ne bajja ne bayingira kati bwe bayingiramu batandika okuteeka demands z'abana abalina obusobozi. Ekyokubiri tulina obuzibu kakati ono muganda nga ekirungi wa ministry ya lands onfuna bulungi tulina challenge y'ensonga z'ebyettaka ezireetedde abantu baffe okubanga tebasobola kulima mmere onfuna bulungi naddala abali masoso g'ebyalo ffe abavanga mu Gomba district. Omuntu tasobola kulima mmere kubanga alina okutiisibwatiisibwa okw'ekibaluwa ekimugoba ku ttaka kwali kwamaze ebbanga. Kakati ffe twagala abakulembeze abafuna woofiisi ezo bakole omulimu gwabwe nga tebattiiriridde ani wabula nga bakola kye tuyita omulimu. Abakulembeze abo bateekebwawo mmwe ababakkiririzamu nti basobola okukola emirimu egyo era bateekebwawo mukama wammwe president ebifo ebisinga obungi. Talina mandiiti egamba nti mulemereddwa muveewo ntekewa abantu abalala. Omanyi kati olaba luno olugendo lw'ekigambo kyenjogera nze nkiyita kutandika. Ntera nnyo okukoppa ebigambo by'owekitiibwa Katikkiro wa Buganda nti singa ebintu bye byazaayogera singa tulina abantu abali ku mutendera gw'entegeera abantu benjogera ekyo saagala balowooze nti nvuma naye gw'entegeera y'ebintu nga bwendaba Katikkiro bwa bisamalizinga nga at least ku bukadde 45 obwa Uganda nga tulinako obukadde 3 ebyo byokka kubanga kyetunoonya kiki twagalayo okutandika mu Uganda ebintu ebitabaddeewo ebipya nga twongera ku mutindo gw'entegeera y'ebintu ku mutindo gw'okuzannya ebyobufuzi ku mutindo gw'ebyennyingiza. Naye wano abantu tuli mu Uganda abakulembeze abalina obusobozi okulowooleza wabweru wa Uganda tufune ebiyamba Uganda okuva batusingako ate obuyiiya bwabwe n'obugezi bwabwe still babuteeka wano mu Uganda. So ffe challenge yaffe eriki nze ekinjogeza bino kwe kulabika nti bannayuganda ompulya bulungi abenyumiriza ffe mu gavumenti gye tulowooza nti president yagijja yaleeta democracy n'agijja mu ntalo n'agiteekawo kati ate ffe bannayuganda tutandise okumudisappointinga tuganye okumulaga obukugu onfuna bulungi kyova olaba nti wano project nyingi omukulembeze zayagala okuleeta n'azitya mu kapasite y'okutegeera kwe n'okumanya kwe ng'ayagala zigende ziyamba abantu abazituulamu okuziwa okuteekamu service delivery y'abantu bennyini abazituulamu olw'entegeera yaabwe ey'ebintu ne bazitambuliza ku level eyo
era kyova olaba wano mu Uganda njagala ku example ziringa 2 kizibu nnyo omuntu okutandikawo ekintu ku lwa government project ya government ne watabaawo kwemulugunya oluvannyuma lw'ebbanga okugezanga katugeze nti tukantugereza ekintu kimu nga president kati nga project nti ey'emyoga onfuna bulungi kizibu nnyo bwe tuba nga tuli mu reality kizibu nnyo obutasanga bantu nga bali kwemulugunya ku nteekateeka eyo era nga tukyali ku level ey'okunnyonnyola n'okusomesa abantu nenye ensimbi zaateekebwayo dda mulangira bwe tugenda ku kino ekya parish development model era ogenda kusanga nga waliwo abantu beemulugunya mulangira bino byonna ebyogerwa ebiganya okutambula ebyobufuzi mu NRM ng'ekibiina ebyobufuzi mu ggwanga Uganda okutwalira wamu abantu bennyini ababirimu ababizanya ne balemesezza ebintu okutambula obulungi ekidiridde ekisembi eyo kituufu ebyobufuzi mu Uganda birwanya kinene nnyo okukutogera enkulaakulana ya Uganda twalibadde tuli walako okusinga naye buli kimu politics nabadde mpulira jjo omukungu w'ekibiina nga yogera ku road mayor n'agamba bwe tuba tusobola okuwa omusaala ogumu kugisinga obulungi ewataliwo abyabufuzi mulala mu ggwanga agufuna road mayor gwofuna akyababanja nno okwogerako mpola fine abanja sente ze fine ate nga mutuufu ziri bukadde nga 7 n'omusobyo lwaki ebimu tokkiriza ne tutambulira wamu kati tukyalina ebyobufuzi bya kabandabe omuntu okujja n'agamba abantu nti mulime omanyi nze ndi mu lulyo lulangira naye njagala nnyo Katikkiro wa Buganda ebyobufuzi oba bamwogeddeko ki abiteeka aside n'asooka agamba nti nankubadde ekituufu kyekino yavaayo n'agamba statement yasinga okunsanyusa nti oba muwulira ebigambo nti n'emmwanyi banaazitwala zinaagwa akatale teziiveemu zirime obe nazo nga nnyingi akatale bwe kanaagwa otunda 2 bwe kanaalinnya otunda 1,000 naye nga kyotunda okola ki okirina mubeere bakozi ne bayibuli egamba nti ayavuwala akola n'omukono ogudiridde naye omukono gw'obunyikivu guleeta obugagga naye ab'ebyobufuzi tuleka okuzanya rolo zaffe oli najja to incite people to malice kugezaako kwonoona linnya lya gavumenti omuntu nava n'agamba katono nnyo bwe tuba twogera ku byobufuzi ebiseera ebisinga obungi ebyobufuzi byonna ebitabanguka entandikwa eba mu pate esinga amaanyi wenzija ekifuula mukazi wo mwannyinazi okumwogerako ku kyalo ne gy'akolera ekisooka abeera mulungi bw'aba n'empisa ne bamugambako n'agaana gufuuka musango olwo batandika okutandinga yeeraga kubanga baawe wa lugave ayina ne gaalubindi naye nga bw'obuuza ensonga gye bamwogererako babadde bagezako mutwala astre n'akola ki bw'abeera ow'empisa embi n'akola bye baagala bagwagwa banne ne batendereza kati yembeera eri mu byobufuzi bya Uganda ebituleetedde ogenda astre tukugamba bw'osoma 15 points program bwe tulikwata obuyinza tujja kuleeta enkola egoberera amateeka bw'obaawo nekyotamatidde tulumbe mu mateeka naffe otulumba nze nali okimanyi bulungi bwe nali ku mukyala n'abakooba twamaliriza buli kimu tuwangudde obujulizi tubulaze naye kooti kye yagamba ekooti kye yagamba omanyi kye twazzaako ekooti kye yagamba gubasinze mukama yeebaze n'abakooba yawangula emitiyana maliriza oba onyigiriziddwa gutukoze eki ge mateeka
gayinza okuba nga basaze gakunyigiriza nze nga maliriza nze ndi mukristaayo atulaba katonyo 15 points programs ezo eziri ku screen yo era bwoba ozitulira obulungi okomyawo enkola ya demokrasiya okutereza challenge yokka enkola esooka kamalirize mu amiserubiri bw'osoma point eyo esooka bwe tulikwata obuyinza tujja kuleeta enfuga eya demokrasiya. Democracy means the majority will lead the minority. Abangi banaakulemberanga abaki abatono. Abangi bagambye Museveni ye president. Abangi bagambye NRM gye tuwadde obuyinza. Era gw'okyagamba kamba swaze kamba labise mukyo kyogamba abantu okukola ogamba kangende mbagambe we tunaakalabira akazeyi bagenda kakwata jeke ng'otandika kugamba abantu tojja gasima ng'otandika kugamba abantu koppe enkola y'akatikkiro kubiriza abantu kukola ngenda kuwa obudde obulala ngenda kwongera tonyo mu obudde naye njagala tonyo alaba telefayini yaffe bwaba wetegereza programs ezo era mu ngeri nnyangu ennyo nga mpita mu lukwakwayo ensonga ya demokrasiya ensonga ya security ebyokwerinda n'ebirala ogenda maaso oku consolidation of national unity and elimination of all forms of sectarianism. Kudefendinga leo tutamala nnyo budde ezo 10 point programs wa 15 ezo zaali badde zategerebwa dda abakulembeze ne mu myaka 3 n'omusobyo tukyali ku ezo kyale bwe performance yaffe eri etya ku ezo kati ng'ekibiina kiri mu wenzija emyaka 12 mu 23 olwaleero bukyanga Yesu agenda bwamala okugenda Jumia Council eyatuula e Roma mwaka gw'ekikumi nga Yesu amaze okufa ya compilinga Bible by then it was Oros baga tuzigatte wamu tusobole zisoma abaana bwe bali bisanga naye nabadde mu kanisa ku lunaku lwo tukyagiriko Bible nga tukubiriza abantu nti Yesu yajja okutulokola n'ebyamagero yabikola n'okulokoka mukoleki emyaka 12 emeka so olaba 3 tukyakibateeka kati tosobola kugamba nti emyaka 3 mu binnyonnyodde tebannabitegeera omwana w'omuntu mwame mukibi tategeera nga Katonda ekyokubiri buli lunaku wabaawo abazaalibwa lwaba munzijje ku mulamwa muganda wange kusooka tuumulembe bwe tukomawo Katonda ngenda kuwa obudde nga tukomyewo oyongere ku nsongayo ate naawe ojja kuddamu osobole okuba nti onyonyola ku nsonga eyo naye sinayogera ku environment tukomawo tusoba ku telefayini yaffe